Thank you for coming. Yeah. Oh, mommy, we bali kuja. Hey, Ziwa. For the Ziwa. Doctor, big up on yourself. Doctor. Right honorable speaker. Never be hey. Do not forget to go back and find them. Hey. Ngamadi that is a MPW Mokono. Aha. Nino kwa emotion yange mu bantu nga speaker yo ya tudde ngoli mu parliament yenda owanika mukono na kulonda speaker nonda gamba yes proceed muma ngamba proceed era zija wije netandika honorable madam honorable speaker Tino, we are bachuka olusiya atulamu olina atulamu toke kyamazi wekitibwa twagala kwesimbawo naye kyatulemesa kyali eki nga ku kipande twagala beerako babiri naye nga tebakikkiriza mu mateeka osenge twala ebintu bye twakola katubabuulira akaboozi uno ona nebosire thank you twakumanyira mu masuuti leero yambadde munoona ntuya mbadde sikulayo walaali era walekuba kikumba abadde tulina bintu bingi tuyisamu mu myaka 10 bade musonyiwe tubadde nnyo ku VIP bane tubaagala nnyo mwebale kujja laba ekyesatu laba ekyediriisa akalulu kekyesatu kyaba okuba lusekerezera oluseko lutegeere amasima gaiti bantu matuli waneno na yetu itagayukasi mama sabiriza nyo nzerumeka singa kyensagaza ladies and gentlemen katubanyumize emyaka 10 mukama tublessinze mu myaka 10 babani abatuuza abantu mmwe mu myaka 10 netutuuza honorable netutuuza deputy speaker netutuuza fandasiwa tutuuziza balongo osegera abagata happy boys, Happy boys. Victoria University Negwayo. Rosie Formu. Tutuziza n'abaana b'essomero. Uniform y'abanyumidde. Bakita togijjawo. Uniform nnungi. Ladies and gentlemen. Mu myaka 10. Katubanyumizeyo akagero kamutekasasa. Naye mukawulire mu myaka 10. Ivani. Mwagwowoomeka. My God. Mwe kambanyumize abantu bano kambagambe. Bannange si kyangu kuwangala na muntu afaanana bw'ati. Emyaka 10 n'ogikuba wali ne gikwako mu nsasi nandi gino giweddeko kati neeraliikirira egiddako tubadde kubu nawaba mukazi abakazi mukimanyi mazima ddala waba olina musajja haiti eno kyekibaawo kyekibaawo mu nsaasire teri kibi bannange abasajja abampi banyiiza naise nagamba abakazi omusajja omumpi n'akunyiza kola ekintu ati abaana maloma etondero muganda badde kuba baana sitegedde naye si mwangu gwe bajja kumikiriza omusajja n'omuntu emyaka 10 tazaala mukola ku bwannakye oba munakya honorable kakunyumiza emizi honorable speaker n'emboozi yo mu myaka 10 mukama tufunisizaamu emikono nga mmwe mu myaka 10 tutambudde tugenze mu Amerika tugenze mu nsi nnyingi gwe sidda busindoozi okimanyi naye mbagamba mu myaka 10 gwezi nze gwamanyiira banno teekako akantu kano akaliwo mu myaka 10 omusajja ono antambuliza ani afunira visa ya Amerika Chikko tugenda mwanya waneeno oba twawukana twawukane ani afunye visa ya Amerika Enseko nkubuulira ki abaana basabeko visa mu kino mukiyitamu emboozi yange tutu
embozi yange kakkanadde ebbali basole banyaba olwatuuka nga muddaba oluganda ngaakulabira awo olwatuuka munnange nga tufuna muganda tufuna muyita John Aftasi nga tufuna invitation genda muki nga batubuuza olina passport nze nayina naye nga munnange tayina va mu mbozi yange wetalina passport nga twesonasonda nga tukola express munebatukoleraayagala mbagambe bonna wamala banyo bwetugenda ofuna passport sebo batugamba betaaga obufaananyi okitegeera passport photos katono kakake kaagaana ne bateekawo kiramba genda maaso olina passport munange tugenda batugamba mumanyi tugenda ku American Embassy kakati mu process batuulanga ne batubuulirira mu Luganda omanyi bwabafuna visa ya America basobola kubuulirira bimanyi bagamba yogera boti omusungu ajja kugamba kino bakubuuza what are you going to do in America omugambe we are going for charity embassy yange batubriefinga atiza omugezi naye mu Luganda mu Luganda ng'omusajja atubriefinga bakubuuza gwali ogenda amanyako ogenda wa ngenda mu America ogenda ku ki ogenda ku yuna malonda ku meka weeks 2 awo ndowona mbundi wano adama ngamba bakubuuza lwaki mugenda nga mulina comedians tugenda for charity abantu banange nga nze mmanyi ku embassy eriyo omuganda gwonnyonnyola n'abuulira omuzungu tutuuka kati nga tumanyi bino ebya biwonto tukola babiri ne wali tuyingira bameka kubanga ono yali yeesiganze mu luzungu kati ng'amanyi byonna nja kukola ki tutuuka mu kayumba omukazi ng'akwata akataganaye owenye bosi yange omukazi akwata akatagana were together ng'onamugamba kerabiddeako ng'agamba we expect Mr. Wega Dixon mubirufuna ka step aside kyokkaze mbimanyi ebibuuza ono yaliyo omukazi awo kanyumye kati munnange aba ali eri mpulira akola sayini bwany'omutwe bw'asonga ekigalo nenga kati aleka agamba nti bw'agira ati asonga ekigalo nenga kati ona nnemesezza ekintu ekingamba oba omwana ono namugjawa omukisa gwe gonna akoze eki agusse nengumala bamanyikiza enguma nyendera omukazi ajeyo akapapula amuwadde nengamba kati ate olwo kigenda kwanguwa webamuwaze nenyingirayo olwayingira tebambuuza na bibuuzo omusungu yangamba when you're in America keep him safe nze visa nafuna y'abagadiyani nga nina omulabirira olugendo olwatunyumira lwaki ogera ebyobulimba munange atubakuleko omwana ogende kunyonyi wekka kati muna abasajja banatwala mu Amerika batukola ekintu munange nga baleeta tikiti nga zifuluma abasajja batukola ekintu deputasipiika tutuuka kati omusajja atuwa tiketi yaki kyokka visa tuyina zabameka tugenda tetugendangayo nomugamba naye akati kulondabako linnya lyange erya Dixon lwegasirira nagamba oyo tena buzibu biki asobola okujja nga handirageji biki andegera amazima ebyonaga nali sirimanyi awo ne batuwa tiketi biri ne tugenda ku tiketi kwaliko ennyonyi esimbula ssaawa 6 kati nga tetumanyi soma tiketi bwe asali tomanyi muntu asobola kulinnya nyonyi uza skipa munnange onalebo tugenda omanyize mutegerera olwo tutuka mukamanyikiira mbankuba essimu bwe nti ng'essimu ejange eyita wulira sse otolimba bantu bano tubagambye tebisasatuwana mazima munnange ku tikiti bateeko ssaawa 6 fe tulowooza 6 ezoki munnange zirala ssaawa 10 kitundu bannange okulinnya nnyonyi omulundi ogusooka omukulu akubira essimu gwewakuba essimu kumbe nange essimu ngikutte yaitaina na baga zenamuwa nomuganda sawo gijjuzengo yatwala engoye nyingi nomwana akangasigalayo munnange mukubira essimu tugenda sigenda obera sawa 2 nga tukuko airport Entebbe tukubira bannaffe bajjo n'abasalvado be tugenda nabo tubabuuza owaye nga tetubalaba okubiranya salvado agamba nasuze ejjinja nga nina sho ngenda kandeebakemu basange ku kisaawe
nga bwe twakeddeyo bbiri. Ne ngamba tiketi yabadde egamba ki? Kumbe tiketi yali ya ssaawa 6 ogw'ekiro. Kati muleka bumanyi nti ndi mugezigezi ono ne nkola ki? Ne mbakuba endigawo ne mulimba ne mugamba omanyi era nkigamba kati. Ne mugamba omanyi gano bagagenda tukubira tuveko tukola ki? Ssaawa 2 imagine ez'okumakya. Ne tugenda ku biici Entebbe. Nga teri muntu ku biici. Nengamba bagenda tukubira lindaho mu ssaawa etya. Naye nze nga ntegedde mukaaga gwakiro. Bwe nzira yeeka ne neebaka n'ensubwa. Munenga tusuba ku biici Entebbe bagiyita White Sand. Tutuula ku biici. Munnaye ng'abantu ssaawa 5 mukaaga abantu batandika okujja ku biici. Bajja bwe bagenda. Tuli mu biici. Bakola ki? Abaaliwo baasookawo ku biici. Abantu ne batusanga ku biici. Ate ne batuleka ku biici. Nga tetunnalinnya. Omanyi ekitegeeza? Ziwera ssaawa 4 batukubira. Tugenda tulinnya ennyonyi. Bakola check-in. Tuyitawo. Tugenda. Tutuuka mu nnyonyi. Wano wali akabasa. Awo. Tutuula mu nnyonyi. Baleeta ebyokulya. Ngamba ono muganda asooka olugero weesitukira. Weesitukira. So ogenda niwe yali esitukira kye wakola. Nakola ki? Era Katonda yankola Katonda. Ennyonyi zo baazikola munnaye w'ekitiibwa. Mubaamu obuveera. Mumanyi ensonga y'obuveera. Ensonga y'obuveera mugimanyi. Omwana yayiwa ne muka gwatannalya. Ne ku biici tetuliddeyo yali akanti. Ng'omujanjalo gw'ejjo bw'ayiwa kuyiwe kwanswa. Mubiru. Gino emyaka egyo tegikyasuwala kakufiire. Munnange tulinnya ennyonyi. Bwe tutuuka mu nnyonyi. Kati ffe tugenda okulaba tujjidde wamu. Basaluvado. Bano bonna bayita mbagere batuweeyi. Be basooka okulinnya. Ate nga bwe babatwala babateeka babazibayo ne bukkate. Ne basiba mu kkate. Fentuloza naffe wanatuse. Angezese. Nenzijako omusipi nenyinya nenatwalya ŋŋaana. Nentambula naye akanye nebuuze ku jjona. Nentukalya eyo batadde kateni. Nenjigula nensangawo kakasa. No please, you're not supposed to come this side. Ngamba nyabo chichi, why? Those me brothers, me with him we are together. Why? There is one. Kati musinika chi. Nyonnyola mpulira tawo tewanyumizaawo. Genda. Saakugamba. Mpulira Munnange emyaka 10. Ngamba omukazi please, Jona, that one. Brad, Jona. Hey, nanchuka nandaba. Ningamba omukazi nja kwogera n'oyo. I want to talk to that one. Konkazi, no. This is business class to in economy. Nemugamba economy emu Uganda gye tulimu. Tusana mu economy emu. No. Ningamba sijja kukikuwa ku nnyonyi bajja kubasuka. Naye bana ezijewo. Bangana. Chikko wakati ngamba nze yasooka nange bangana. Musigamba. Nange nali ngezeeyo. Nga bw'omanyi nti nze ndi mujagujagu. Saakunyegadde ekigambo. Munnange honalebo. Tutuuka mu Amerika. Amerika waavu. Okulya twalya naye nga tweraliike nga tumanyi okunnyonnyola kola ki? Olina osasula bbiri. Ffe twasemba okuvaako. Nga tulida abaana batujjemba bati bbiri tetubalaba. Ne muga omanyi tugende twonga batukwatako. Baali tugamba nkeera nti olya buli. Eyo mboozi gya nnyonyi. Nga tutuuka mu Amerika. Tutuuka mu Amerika. Abanengera batwaniriza. Tukuba sho basanyuka. Waliwo omusajja muyita muvola ng'atufunira yakawangula awaadi eya BET. Tugende ku Liberty Loss. Abo abazungu balumanyi. Batwatuuka wali batwaniriza. Oyo comedians from Uganda. Madrat bagiyita Uganda. Osegenda. Kye batumanyi nga tuba tugenda bakuba bano abazungu ayise tujja sirya. Bagiyita. Tugenda kuliba lwa Kenzo. Ndulu. Abazungu alwanyega. Ndulu. Tugalwanyega. Tubuuse. Nakanziri. Ndaba tugenda kizuula. Ulira. Na Kenzo main tebamumanyi. Awe twakwera mwana. Ekyannuma. Kwe kubuuka nnyo. Nakanziri. Nakalya ddamu. Kumbe yakomya no Boston. Osegera. Munnange. Tutuuka basanyuka. Omanya abazungu. Bonna baliika eyo vaayo. Kola ki? Process. Balina sipiika. Tusonyiwe omwogerako tubadde tusaaga.
Mama, ametoona. Fetukuba nnyo wale. Tukuba nnyo wale. Munange bawo nga tebamumanyi. Ebisale batanna kulaba. Munange tutuuka. Mutwala n'abazungu mwenna. Kati muli bazungu mulaba. Tuyingidde tuli ku stage. Bakube amanyama zungu baaniriza buli ajja. Tutuuka ku stage. Mule musirikiridde nabo basirika nawe basirika nebitandika otubula kane ngamba ono tandika nange nemugamba tandika waliwo aleeta nenga Chikko manyi awo yatusooka tukuba mu njoka z'Oluganda tulowooza nga kezo bayimba binosegeera nga batutunuulidde bwe bati mwe mututunuulidde nabo batikola nawe batikola kati munnange tugamba tuzikyuse mu Luzungu enjoka ez'Oluganda tuziteke mu Luzungu tutandika nze ntandika ha bwe mukikoze bwe baakola munnange tutandika. Have you ever seen a short man with a bald head with black beards? Mwache mukola we baakola nga teri aseba no, yes. Have you ever seen a huge man like this one? Oh, that's body shaming. Mulemana wotaseka. Chebaliko. Banange twatya. Nengamba ono tukoze tutya. Kati nze ne mugamba nze sefa yonna kandeeta ejjoka ey'Oluzungu egenda tujja wano. Eyo nga tumanyi essasi lyaffe liri mu kyemba. Tusigaza ki? Kimu. Nende akansiga ngamba, you know, in Uganda, we have political parties. He was once a musician. He was once a musician. He was a superstar. Now he became number one opposition leader. Bobby, when do you know him? Now we have which is all of the man. Bobby, Bobby, you guys from Africa, you're comedians. Yes. Oh, I saw your jokes, but you're not funny. Wait, nembozi webangi njogera nyisa so munange mwenu yimira bakulabe kasoko mwaswe yimira bakulabe wama yimira abantu bakulabe kasoko yimira nawe ebiseera kasoko yimira omubire ku bantu babuliko mumukubya nayo amanyi kasoko ano atuyite ekyanja nga bali kasoko Bobi Wine Bebekulu ne Salvador naffe ne baka tukoze mu kapate wano tuli kyanja embazi yange munange tuli kyerabira gwe ebitwala bikola kyalina ssente nga tebannagoba ku mulimu watuleetera obuzibu afandeziwa mundongo abasirikale bakambwe ab'Uganda tubazanyiranga tubera bosipate kumbe naiba webweno kasuku mulokoli akubira polisi kati asooka mpolampola menga so ayogera aleeka naye ngegye twali ewuwe atugamba temuleekaana naye waliwo omuzimu gwa Uganda walagi gw'onyoyogera si bonna abadde agera empola naye namwe temuleekaana ogalabe eddoboozi bikyuka temuleekaana muleekaana osajjayo munange sipiika muganda wange tubeera tuli omu tukoona ngenda bannange tobanasanga ku mwenge kumbe walaja tuli ku mitwe ngenda okufuuka bwenti mu toilet ngenda okulaba ngenda ebitaleebwe nengamba kasuku onyene disco lights kumbe polisi ovanga ku walagi